nze natambula Mwankole nga sina kyengenze kukolayo nenzirayo emirundi ebiri nenga kanzireyo netegereze kyenalaba kyekituufu nenga ekintu teyo kimanyi negomba nnyo enzimba y'amayumba nga teri ku kkubo kati nenzirayo noonye naye bakikola lwaki mateeka nenkitegeera nga nzizeeyo nti kiri mu mpisa wano bw'otambula wano anti sooka owulire bw'ozimba ennyumba yaffe ezaffe tuziteeka nga zinywa ku kkubo era tewali kitundu kya Uganda tewali kitundu kya Uganda wunula mwesinga kuteeka ssente za compensating gyeyisa makubo nga mu Buganda ng'egazi y'amakubo ojogende kubali mu parliament bakuwa abamule report tebazimanyi omanyi lwaki ffe waffe basengula mayumba ennyumba tugiteeka ng'enywera ddala ku kkubo ng'emanju waliyo eka 5 kakati bizinensi zonna kitegeeza ziba zisigadde manju naye ekisenge ekisula omugabo eno ennyumba feesi bwengenda n'enzigi eri emiyembe gyange n'effene nga muleeta wa ojja genda ku maduuka ekirala wali tusanze abagule olabye abalamuza emmere ba mirundi emeka bagiguze edda bagitemye engule twakabeera wano eddakiika 3 gwe wennyini olabye kubalamuza emmere nga mbagoba ku lusuku tuli ku kkubo ki wano luguudo ki GPS yekulaga luguudo ki motoka BL kakati kyenjagala okulaga abatuuliriza wolina amakaago ye business yo fena kyo volanti nkugamba tudde waffe twalekayo eka 10 twalekayo eka 2 ate tutula zigabana tuzidozo ekyo nakyogedde naye wano wozimbye kitegeeze manju gyolima kati security ogijjayo kuba ennyumba ye eriko eddirisa lisobola okulaba mu lujja naye terisobola kulaba manju erije baba ebintu byaffe ogenda okententeze bazanudde ententeze zisula wano ate onezone ezisula mu lujja ye buli lunaku aziyitako naga nti ente eno teriiwo nekiro nga taneba kagula ku dirisa gwe ejjo zibeera manju bw'oba bino ebyaffe ebikeera 11 n'owumpogoma n'okomawo ate essaawa 10 eyo ng'okooye oyinza n'okumala ennaku 3 nga tozikoze ekyo tozirabyeko kati eyo mpisa yegaggawaza bali nti ezize ziri ku kkubo tayingira nga tazirabye era n'omubbi kimuzibuwalira okukyama nga bamulaba tamanyi wawooli ekyokubiri kye nayigayo kyekino mu bitundu bingi ebyankole n'abalina amasannyalaze batono abagasuzaako lwaki kekereza security nga tosuzaako amasannyalaze ate gwe tomanyi buli lwoteekako ettaalo mubbi yajjira mu kizikiza gwe abaakula nga tomulaba kati wane waffe byebitugira ennyumba yonna esooka neba liiti twafuna kati sitola n'abatenda amasannyalaze yonna omubbi gwaba akula nti oba mu kisenge odda mu ddiiro ng'akulaba kati azikizza ffe tubayamba nze wange security enjongeramu erina ebirala biki security toyinza gidisikaasinga naye yagadde okuyambako ku gundi ku bantu ensonga z'ebyokwerinda bwatyo bwe tutambula bannange extra digest mugoba nsonga ensonga twazigoberedde ddala paka Gomba ne Honorable Moses Kasibante